kubanga tuli mu byaddala. Bayibuli egamba Yesu yagamba tewaliiwo kiri mu Matayo mmeka 24 Matayo mmeka Yesu yagamba abayigirizwa tewali jjinja ligenda kusigala ku linnaalyo nga terivuunuddwa. Olwaleero mbaleetedde enkwe endala eziri mu Nuupu. Omukyalo oyo namwogerako wano emirundi egi nga mbagamba omukyalo oyo atwala abantu ne balya ssente za Museveni okuva Empigi. Badde mbuukabuuka lwa nsonga za muliro nga mbala akaseera kano so sinabakuba setodi kumanya nnyo bibaddeyo kuba mba njagala nengoberera kintu ku kintu. So ebisingawo nja bigoberera ekiro nga mmaze okuva wano naye ebingi mubirabye. Speech ya president mugirabye na activities zonna ezibaddeyo yo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Eyo sigenda gendayo kuba sibaddeyo bulungi. Bw'wanaabaawo ebyetaagisa tujja bibeeramu nkya wabula ngenda n'ebyo byenkozeemu research. Olwaleero byemba abalabe b'NUP beeyongedde obungi. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu kirungi abalaba abategedde. Olwaleero amanyaani mulabe we ani amwagaliza ebirungi. Obadde oli awo ngolowooza nti oba Mpuuga yali omulabe we NUP yekka. Bangi Mpuuga bwe yavaayo ne bamuexposinga baacacyanca ne bagamba oyo tumuwonye. Naye Mpuuga yaleka obwana bwe mu NUP. Buzannyira munda tebulaga kkala zaabwo ntuufu naye ng'ate emizannyo bugizannya bulungi nnyo nga bugizannyiramu ab'Empuuga. Olwaleero tugenda kutegeera abalabe b'NUP abatuufu be baani abo abakyatwekweseemu. Kugambye nti His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu abamanyi. Kati olwaleero ke kaseera ne public ebategeere. Njagala owuliriza abalabe b'NUP otegeere ne menshoni zaabwe. Naye nga sinnakutwala eyo kujjukiza Haji Ssettuba omusomi w'edduwa kugamba nti Haji Ssettuba mukubire ku ssimu eri 0703 31 39 25 agenda kusomera ku dduwa ze wamma naawe ojja kusiima okkirize nti wamma edduwa ze ddala ziwonya. Byembadde ndimu Makerere Kavule kozi ngamba Kamwokya bonna be bamu naawe twasookera Kamwokya. Kale njagala muntagingira aba UPDF, njagala bannayuganda mwenna, njagala muntagingira omukyala gwe bayita Nambooze ow'Empigi. Nambooze ow'Empigi oyo omukyala omweru kansooke mbawo ennamba ye mumukubireko okkirizibwa omukubira n'omugamba ajje ku SPRC Muwire Bible and Politics. Essaawa zino ennamba ye eri 0772 36 54 25 0772 36 54 25 mumuleete wano. Kubanga tuli mu byaddala. Bayibuli egamba Yesu yagamba tewaliiwo kiri mu Matayo mmeka 24 Matayo mmeka Yesu yagamba abayigirizwa tewali jjinja ligenda kusigala ku linnaalyo nga terivuunuddwa. Olwaleero mbaleetedde enkwe endala eziri mu Nuupu. Omukyalo oyo namwogerako wano emirundi egi nga mbagamba omukyalo oyo atwala abantu ne balya ssente za Museveni okuva Empigi. Tuli mu byaddala abaana bali mu kubuliidinga mu makomera. Abasibe bayimiridde banyweredde ku mazima. Mu Bulumi mwe muli mu palamenti muli mu kwejovaana musimbi na kutunda kibiina. Bwe mmala ebimu sigenda kusobola kubibakubira olw'obudde n'omuliro, naye tugenda kutuula tukole vidiyo tugifulumye mu maloboozi gano.
aga Nambooze ow'Empigi naye ngenda bakubirako audios 2 zokka endala tugenda kuzikola tuzibateereyo muwulira abantu abo kye bakola bwe batuliddemu olukwe His Excellency Kyagulanyi Katonda omulungi ow'eggulu akutukuumire kubanga weetooloddwa abantu ab'enkwe emisota muwulire ekiri Empigi muwulire ekiri ku Nambooze namwogerako wano ebintu bino bwe tuloopa ne tubagamba bannange nze kambabuulire buli muntu gwe mpulira ajja mu struggle olukwe muwaabira naye buli lw'owaaba bakugamba leeta obujulizi bannaye ebintu ebimu obujulizi olumu buyinza okuba nga tebuliiwo naye bannaye ng'ebintu bituufu kati olwaleero mwalabye ebyabaddewo ku comrade waffe gwe bayita Sanya Kakooza ebyamubaddeko eggulo ku kitebe leero tugenda kwogera kitegeeza ki mu Bible ogwo gwe musalaba bulijjo gwe njogerako olwaleero His Excellency agambye ffe tumukyajinga si yatukyajinga aba agenzeeko mu kkomera ayogere n'abasibe bamuwe vibe ffenna Sanya ffenna yatukyajinze eggulo abali ebweru ffe tulidde mu struggle olukwe abali mu kkomera bagumu bali wali we baabakwatira nga bali mu byaddala abala tuli mu kugabana musimbi olwaliro omuntu yenna bw'oba ng'onoonya mpuuga ng'akubuze n'omunoonya n'akubula n'okuba ku ssimu za mpuuga n'akubula genda ofungule amanyuma ga supiika mpuuga atambulira mu manyuma ga supiika bwati buli gwe kasita akubula n'omunoonya ku palamenti n'akubula ali mu manyuma ga supiika olwaleero tuli mu Bakolinsi ekisooka essuula esooka olunyiriro olw'17 olw'18 n'olw'19 ngenda kusomesa ku Kyasanya kye yakoze olunaku lw'eggulo n'obulumi bw'ayitamu ani ono amazzi gwe gagira Rita nkugambye empuuga bw'oba omunoonya bikkula supiika ebiganduula bya supiika waali ate bannange magogo ajja kwata mpuuga olunaku lumu ne supiika oba Abedi Bwanika ajja kwata supiika n'empuuga ekyawanikwa kye tugenda ogundi okwogerako mu kitegedde Bakolinsi ekisooka essuula esooka olunyiriro olw'17 okutuuka ku lw'19 tugenda kwogera ku musaalaba ntandise vidiyo y'olwaleero mu butongole kansooke ne UPDF batata ba UPDF mbatumidde nnyo UPDF bannayuganda n'ab'enkyukakyuka mwenna muwulire ebiri mu State House muwulire mujje muwulire ekiri mu State House Museveni oluvannyuma lw'okubeetooloola ne bawulira nga bannayuganda balaluse obuyinza babuwulira nga bugenda buseesetuse obuyinza bugenda entebe ekalubye Museveni awulira obuzito bwammwe oba obuzito bwaffe kiki kye bateesa okukola bateesa okutiisatiisa aba UPDF n'okutiisatiisa bannayuganda n'okutiisatiisa ab'oludda oluvuganya nti bino ebintu kino ekintu bwe bakikola kigenda kutiisa aba UPDF kigenda kutiisa ab'oludda oluvuganya ate kigenda kuzzaamu bo amaanyi naddala ba Muhoozi Project ne Museveni ne abo okubazzaamu amaanyi okulaga kubanga bakiteeseteese bulungi nga ne bapropagandist be bagenda okukiwunzika olusembayo nkugambye bafuba nnyo okutudivertinga ennaku ezo batuleetera diversion ya kana akayiringu keekaani obwa buyiringu bannange kana akayiringu kewa bujingo keekaani kano kagundi
Kakakitonsa kekani. Mbuno bujinga akagobye. Netugana okuwuliriza akayiringu. Kati twabadde tuli awo. Tata w'omwana wa Winnie Nwajaze ono kugeti bamukubye emiggo. Bannayuganda mwebali nnyo okugaana biddiversion ebyo. Ebyo mwebale okugaana obiwuliriza. Tuli ku kintu kimu kujjako Museveni. Muve mu buyiringu. Kati wamawulira. Bwe bamala okukola ekintu kino. Museveni wabona yambirira ky'okujja essaawa zino. Essaawa zino abeera yeereeta naye. Wamale kanzijewo ono tugende mu maaso. Munindeko bazzeeyi. Bagenda kukola bwe bati nga bwe muntu agingira Nambooze ow'empigi. Nambooze mumwete kuba nabawadde ennamba ye. Hildaman naawe nzija. Wamawulira. Museveni ateekateeka okukola military drill. Oba military drilling oba drill oba drills. Ekyo kitegeeza okwolesa ebyokulwanyisa. Okwolesa amaanyi ag'ebyokulwanyisa. Naye agenda kiteekamu ebirungo nga baagala okuwanika vibe za Muhoozi. Kuba tekibangawo nnyo, tekibangawo mu ggwanga Uganda ku level gye bibadde bibeerawo ku independence awo simanyi ku biki ennyonyi ne ziyita. Kati bagenda kukola ekirala nga ky'amaanyi bali mu kukiteesa. Batandise okukiteesaako. Bagenda kiteesa nga bakyongeddemu ebirungo bino wammanga. Bagenda kuteeka ennyonyi 46 mu bwengula. Mu bibinja ebyenjawulo ng'ennyonyi za njawulo. Ennyonyi zino ezimu Museveni agenda zewola, agenda kusaba ennyonyi e Mozambique, endala agenda kuzisaba Zimbabwe. Agenda kweyazika ennyonyi e Mozambique ne Zimbabwe. Okwongera okulaga ekintu. Ebitanka ebikadde bali mu kufuuyira tanka batandise okuzifuuyira langi. Agenda kwewolawola mu nsi ezinaasobola omuwolawola yawe ebyokulwanyisa. Agenda kukola omwoleso gwa nnaku 3 ku nguudo eziyingira n'ezifuluma Kampala. Agenda kukola bw'ati mwezi ennaku 3. Bino bikyaliko ne ku Mpoma satellite soka gwolindeko. Lwaki sibalaga Mpoma satellite mumanya. Bagenda kukola bwe bati. Ku Masaka Road bagenda kukoma Mpigi. Jinja Road bagenda kubyolesa mpaka Namataba. Mityana Road bagenda kutaka olwonga nga bali kutaka. Bagenda kuyisa Buloba ku Mityana Road. Kakati n'ebitundu ebyenjawulo batambule nga boolesa ebyokulwanyisa kutaka amaanyi ag'amagye nga waggulu waliyo ebibinja by'ennyonyi zigenda kubeera ennyonyi 46 okwongera okulaga amaanyi ga Muhoozi simanyi biki n'okutiisatiisa mbu Museveni mu Africa tagambwako alina watuuse mu maanyi ag'amagye. Kati olumala bapropagandist bano simanyi bagashumba Lwomushana n'abalala bonna batandika okuba babujingo. Omwana Muhoozi wamulabye. Era omwoleso guno Museveni agenda kuyita ba president ba Africa kugenda kwerako ba president ba Africa 13. Olunaku lwe binaabeera ku ntikko y'omwoleso ogwo
atekeko ba president 13 olwo nga boolesa nga balaga ebintu ebyenjawulo. So bigendereddwamu okutiisa bannayuganda okubalaga mbu tewali kisobola kukolebwa ku Museveni militarire, n'okwongera okubalaga mbu Museveni alina amaanyi mangi nnyo. Kati Museveni nkuwadde enswera 2 ebyo byatulwanyanga mu buto. Nkuwadde enswera 2, emu ebikugaano bikola, endala ebikukozese. Kati gwamanyi edda nga mwagalwana, nkuwadde enswera 2, emu ekusirisa, endala ekwogeze. Kati olugamba eyekwogeza. Olusirika eye tekusirisiza. Museveni ne mutabani womba wadde enswera 2, emu ekikole, endala ekikole. Muna mwe mbavuddeko kuba ngenda kukola video ya dakika 6 nve wano. Ebimu agenda kubikola ki? Agenda kubyeyazika Mozambique ne Zimbabwe. Eyo nvuddeyo. Owekitiibwa Katikkiro wa Busoga nkussaamu nnyo ekitiibwa era nkutumiddeko, naye nnyongera okukujjukiza nti ndi naawe kigere ku kigere. Senga omenya endagaano gye wakoze, oyo omwana ali mu mikono gy'Abannayuganda. Mwe wandika ekyawandiikibwa kino. Bayibuli egamba mu Bakolinsi ekyokubiri essula 10 olunyiriri lwa 4. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Bayibuli egamba nti ebyokulwanyisa ebyaffe si bya mubiri na musaayi, naye by'amaanyi mu kumenya ebigo. Mulimu abantu abatujoga e Uganda wombu kubanga gavumenti yammwe simanyi mukola ki. Tuyina ebyokulwanyisa eby'amaanyi nga si bya mubiri na musaayi, nga we can bend you people. Nkubiriza Bannayuganda muze credibility ya social media. Social media etukolera ebyamakulu, tuleme gikozesa mu bubi. Ya Eva Checho wamma, tuleme gikozesa mu bubi. Social media kyakulwanyisa ekimenya ebigo. Oyo owekitiibwa Muvawala Katikkiro wa Busoga, omwana omuwala oyo naawe oli musajja muzadde. Buli kimu kyonna ate bw'amala okuzaala omuzzeeyo mu ssomero asome wamujja mu university. Bw'oganda nja kukomawo mbigambe Bannayuganda, gwe ky'oba omanya buli kimu kyonna nkimanyi. Obadde ogenda kuva ne mu nsi nga tobaddeeko Ssaalongo. Omukyala wuyo omwana w'abandi omuwala wuyo agenda kuwa ekitiibwa ky'obwa Ssaalongo nguddawo ozannya. Geza omubonyebonye, geza ogaana ove ku ndagaano eyo, kuba mpulira emimwa ginsiiwa nabadde njagala. Naye ebyokulwanyisa ebyaffe by'amaanyi kubanga bimenya ebigo, newankubadde ffe tukozesa ebyokulwanyisa eby'omwoyo nga by'amaanyi. Anti wabadde omugambye agenda akuwaabire, tewali kye bagenda kukola. So ng'omusajja omuzadde, omwana w'abanno omulabirire empaka n'abaana bo balabirire. Ate eggwanga nja ddiwulira buli kimu ne ku delivery nja kubeerawo. So ebyokulwanyisa yaffe si bya mubiri na musaayi, tetugenda kujja kumeggana nammwe, naye tujja kuba bendinga down. Naddala abantu abayingiddemu amalala ku mulembe guno olw'okuba muyina obuyinza n'amaanyi kumazi. Ate buli lunaku nteeka okuwuliza ekifaayo. Kati oyo mwannyinaze, kuba nange ndi musajja musoga, nteeka okuyimirirawo ku lw'omuwala oyo mpaka ng'afunye obuwenkanya. Ebisigadde byonna tolina kyojja kuwulirako, biri tolina kyojja kuwulira, tolina kyojja kulabako ku social media. No. Era ekyo nkikoze kukubuulirira. Kubanga ani yagamba
ng'oyagala okumanya omuntu omutuufu yaani, omuntu oyo yaani, bw'oba oyagala okumanya Wile omutuufu yaani, muwe obuyinza oba omuwe ku ssente. Omuntu yenna omutuufu alabika afunye ebintu ebyo ebi. Afuna obuyinza, enkozesa gy'akozesa obuyinza yo yabeera omutuufu. Wano bwe tuba abaavu twegonza, bwe tuba tuli awo bakwerege, naye omuntu muwe obuyinza. Kati wenna bwe tuwa ku buyinza n'oyagala okutwefuulirako vumbi, ebyokulwanyisa ebyaffe si bya mubiri na musaayi. Nyimirira kata n'enkukuba ekizuka n'okiwulira. Bakolinso 10:4. Nkumaze naawe. Biri tulina wojja biraba. Edda twazanga omusango nga babayagala okukuwabiranga muze yakomyewo nga babagamba. Otuddawo ne taata nga babagamba. Wile kiki ng'otunula ng'eyaziza omusango. Kiki? Nga si by'olinako. Nga muze yabuuza Wile yakoze eki? Yakoze eki? Kati ng'olina obyeyogerako. Wama taata, wama kakati, kati wama. Owekitiibwa Katikkiro wama tuula otereere. Nze ndi mu siteyalingi y'ekintu ekyo. Nambooze. Bannange enkwe z'abantu betwawa kaadi za Nuupu. Mukimanyi kati Nambooze ali mu kukola nnyo. Ngamba Nambooze ow'empigi sigamba madamu teacher. Munkwate bulungi. Kubanga abaki bana abakola ku YouTube ajja teeka yagambe Wila yabiza Nambooze. Atekeko ekifaananyi kya Nambooze w'emukono. No. Ngamba Nambooze w'empigi akikirira district y'Empigi, omukyalo wa Mpigi district. Omwo mwe yayeruukirira omwo ng'ennyama y'enjobe. Omwo mwe yamyukirira ng'ennyama y'enjobe. Wulira. Omukyalo ono ennamba yeri 0772 36 54 25. Nkubira omulanga abantu b'Empigi temuddayo bwe wali baawo akalulu konna olunaku lwonna obudde bwonna. Temuddangayo okuwa omukyalo oyo akalulu. NUP mbasaba. Oyo y'omu ku bampuuga ne Kiyaga yennyini lwakuba mujja kumbuuza gundi obujulizi bwa Kiyaga n'obwa Kiyaga nja buleeta. Olwaleero nsoose kuleeta bwa Nambooze. Nambooze ali mu kuteetera ne NRM. Ali mu kukolera NRM. Ng'akola ne Amelia Kyambadde. Era mukakafu nti agenda kusigalamu NUP nga bw'akubira omupiira ng'agukubira sayidi eri. Eno conversation nakugamba bw'oba wakubirako Museveni essimu. Obanga wakubirako ku muntu akubira Museveni essimu. Bwetyo Mpoma satellite bwekola. Gwe kasoba gwoloza lwaki Katikkiro abonaabona naffe. Lwaki Mpuuga abonaabona naffe. Kasito wakubira ku Museveni essimu. Oba n'okubira ku muntu yakubira Museveni essimu. Mpoma satellite bwetyo bwekola. Bw'eba erina kyeyagala esobola okikuggyako. Kyova olaba Mpuuga kati muyaaya ayina layini oba mmeka ziri yaziggyako buli lunaku bawandiisa layini endala. Kati ayina gye yafunye eya Amerika. Mpuuga ayina eya Amerika naye nayo ngenda gireeta. Musoke muwulirize Nambooze. Wano Nambooze ow'Empigi yali adisikasinga n'omwami ayitibwa Maringumu. Maringumu ono yeesimbawo kuba chairman wa LC3 mu ggombolola y'e Muduuma. Muduuma ge gamu ku magombolola agali mu Mpigi district agakola Mawokota North. Omwami ono bamuyita Maringumu. Yali yeesimbyewo ku kaadi ya Nuupu ku kifo ekyo ekya chairman LC3. Naye Kakembo wa DP ye yawangula ekifo ekyo.
malingu munagwa. Kati balina discussion ze baalimu oba ze baabaddemu ngenda zibawa. Omukyalo no ebiseera ebyo wabaddewo okulonda okujuliriza ebifo ku district y'Empigi. Namboze ya making sure nti tebawa muntu wa Nuupu kifo. Bali balonda speaker, balonda owa finance ya making sure nti tebawa muntu wa Nuupu. Video audio ezimu sigenda zikuba ngenda bakubirako audio ezimu muwulire. Namboze ono nga yeteekera akalulu ka 226 ng'agamba bagenda kateekamu emmundu. NUP ine mundu nga Namboze agamba bateekwa okukabba, bateekwa okuzza Ameria kyambadde mu kifo ekyo ekyamawokota North. Nga Namboze agamba bagenda kulumba amasomero, bagambe abakulu b'amasomero bwe babanga abaana baabwe ab'amasomero tebasobola kulonda Ameria kyambadde n'ono omukyala Namboze, abakulu b'amasomero nga tebasobola nga bwe baba tebali sure nti abaana bajja londa Ameria baloti zijje nga bamaze okuzitiikinga nga za Ameria. Bwe bagaana ebirituuka ku masomero gaabwe tebakuba ku ssimu ya Namboze. Era nga Namboze agamba bakole kyonna ekisoboka okulaba nga Ameria akomawo oba kubba kalulu kati Kiyaga agenda awaabe oba awaaba. Kubanga ono aba takyavuddeyo kuba bo be balina obuyinza. N'agamba bw'ati nze ngenda kusigala eno mu Nuupu, ngenda kusigala eno nga ntaddeyo omugongo kubanga eyo yo sisobola kuvaayo kuba n'ekisooka Bobi Wine ammatira nnyo. Tayinza kutegeera nti mulyamu olukwe. Nze ngenda kusigala eno nti olaba nze nange Nakawunde yannemerwayo mu palamenti bwe yawaaba namuwangula. Era n'agamba Mpigi yonna baagikwasaani Ameria kyambadde yagifuga mbwera yagobamu bamuwanga Kivumbi tebayingira mu kalulu ako kubanga Ameria yakafuga. N'agamba mbuno bagenda kukola kyonna ekisoboka oba mundu oba kukola ki naye bateekwa okudda. Nkugambye ya influence nga juzi olukiiko okulaba mu audio zino bagamba bwe batagamba bwati nze nabagamba lwaki balonda aba NUP ku bifo ku kanso ya Mpigi. Twagala service delivery aba NUP bagenda ku delivery ngaki balonde ba NRM kubanga twagala service delivery ate bye twagala biba biyita mu bo. Katikamba n'agamba nze baali bannyimye kaadi mbunatuula n'abala n'agamba Butambala wali kuba ne Butambala yali Mpigi, waliyo Aisha Kabanda Musiramu, waliyo Muwanga Kivumbi Musiramu, mu Mawokota South eri waffe Buwama waliyo Yusufu Nsibambi, ate Mbunga neno waliyo Mbwene Walambunga waliyo Sadamu Gaira. Ntikati mbwate nga Muwanga Kivumbi alina omuwala gwe yali ayagala mbugwe bababa wa kaadi eyo ya Mpigi, mboyo omuwala nga girlfriend wa Ibrahim Kasozi mukwano gwa Muwanga Kivumbi one yali Owema Kindye. Namboza agamba bwati nengenda ne manipulating abantu bange mu bigambo bye mugenda biwulira ebimu ku byenjogedde wano. N'agamba nenfuna abantu banga nga bakatuliki ne babeera bakambwe bwe nagenda ku kitebe n'engamba abo ku kitebe nedda tusooke tubuuze ku bastakeholder b'Empigi nendeeta abantu nga mumaze obbakyajinga bulungi nendyoka mpangula kaadi ku kitebe olwo nga tulwanirira bukatuliki.
mulaba bintu ebyo bagamba ebyo bye bafuula mu dynamics za politics Uganda zitambulira simanyi mbuno obalancing abasiraamu no balancing abakatoliki nze sina kyenfaayo kubanga basiraamu be bankiikirira wonna kasita babanga balina amagezi nga abalokole bafiru nze tonyumiza gaboozi olwo mbuteekayo omulokole omusiru ndeke omusiraamu ategeera bonna ne bwe baba basiraamu nze tebinkwatako Uganda erimu ebintu nabagamba Uganda erimu ebiwayi bibiri ekinyigiriza n'ekinyigirizibwa bwe kibanga abasiraamu bokka be batujja mu kunyigirizibwa kuno nze tonyumiza balokole jo Bujingo yazze omunnanfuuso oyo omusajja kabona omunnanfuuso oyo omufalisaayo n'agamba bw'ati era waliwo ekibiina ky'obwannakyewa ekiyitibwa Patriotic League of Uganda okusomesa abantu okwagala ensi yaabwe obunnanfuuso obufaanana bwe butyo ng'akimanyi bali mu byabufuzi naye omusumba atulimba oyo Bujingo yawasa omukazi n'amwegana nti nze sinnawasaako Bujingo ne bamuga nti nedda nze nabadde banyaniriza wabaddeyo pikiniki nze nagenze ku pikiniki obwo obunanfuusi nze tonyumiza mbu tubalanse nga simanya abaprotestant simanya abakatoliki nze ngenda n'omuntu yenna kasaba ng'ali ku sayidi y'abanyigirizibwa ne bwe baba basiraamu bokka nga be bajjudde palamenti bwe baba be b'okutununula etuulemu nga y'abasiraamu bokka bwe baba balina amagezi kati wamawulira kansooke mbakubire audio ezo bwe mmala ngende mu birala ebiddako temwerabira okusalayo akantu kadduriiru mu katambuzi kambakubireko audio bbiri zokka wulira akakako wakwalayo bano baba bamanyi ekyabatuukako oyo nambuuzi n'emiggo yekakembo tomukwatako abamuwagira abo bemugaana okutambula tutya ffe tuba twakola dde omulimu gwaffe bemugaana okutambula okuteekawo embeera nywedde mu ndaba abatajja kukunga abantu bakuŋŋaanye kubanga tojja bati baagala kutijja nga tutandika bannange balabe abantu bano bagamba enkyukakyuka bagamba change ebisanja bibiri ddala ddala omuntu aba akyatugamba ki ebisanja ebyo kyenzikira kyakoze era kyengenda okumwebaza ettaka lyaffe lyaligabye atwawukanyiza ddala lwaki bavuma bwe bati tuli bawamu lwaki akoze emyaka 10 nange nkwatemu bwotyo ne wali mu kafaino awo tunyigamu emiruka netumanya nti guno tulina okubanira nnyo mu bujuuko lujja okuba munene alujjo takyasobola kuddamu mufunamu tomanyi namutawanya nnyo mu lujjo geza wokka weyafunira chansi naye lujjo nayongedde omusensera lujja omusensere ate nejjeza tumusobola jeza ate yeyaddadde engeri gyendi nti bwemba bali bazze biru lwa bibiina bonna tubagambe nti naye mwabakiwano temumanyi nti awagwe ekkuta wabula bulondererwa badda bonna nenva wano mwetolaba omuntu bwe yansinza nti bwali butono ate nga tekamamanyani olese ne muwanga kivumbi akusabira akalunga wanga akadifensi ako janziba kati wano takyasobola era nakyawa omuwanga kivumbi kino kyamutomeza namukyawa naye nababi babi namukyawa diini namukyawa oyo eddiini emutawanya nnyo eddiini emutawanya mumanyi eddiini emutawanya ate eddiini emutawanya naye kyenneekakasa tasobola kujja kuba minisita yasinga obutiikiriza bamutya era bwomanya nti bwe tunaamanya nti akomawo minisita akwata essimu bwati
nali omuwanga mwana mere yakyamatte oli mukwano gwange naye wesonyiwa empigi emuduma yokola ki sagala kugamba bingi tasobola kujjayo nze yali andeetamu ekibeera yali andeeta era nange nkubuulira obuyinza mubukozesa etya obuyinza mubukozese kubanga nze nambooza ondaba oyo muwanga yali ayagala kaadi ya noopu kujuwa esooka nayagala Jamila Cares kubanga mukwano gwe Ibrahim Kasozi yali ow'emakindi nga ebbawo oyo Jamila kati nga abasiraamu batudde beeyogeza manyi kye nakola ate nga ddukira Bobi yalonze nze nkulira kati nasetinga nfeetezi bantu bange owulidde kiko naluteeka mpigi nenangamba banenga tetunasalawo kintu kitala kyonna twebuuze ku bannampigi bannanyini mpigi tuleko ku malowoozi gaabwe nabayita ba stakeholders nensetinga abantu bonna abakambwe bakatuli kibokka nga kodi gye mbadde ogimanyi abasiraamu baagala kubutikira mpigi ate nga ffe butambala tebatwagalayo nti MP ow'Amaserengeta Makuta South balese Yusufu enengulu baagala Saddam Gaira omukyala Jamila bakatuli kimanyiga tugenda mu meeting bamugamba muwanga gwe ne Kabanda muddeeyo twali esimu namuwayo bamugamba Kabanda muddeeyo ewammwe mutulekere ki ekitundu kyaffe nga bwe mugenda ewammwe nakyo muteeke ewaffe Kabanda tolina kyotugamba muwanga tolina kyotugamba tetumanyi abakulembeze baffe muwulidde kati muwulire kano namanya nti kiringente oduuma kosa nze manyi amagombolola omuli vibe manyi emiruko omuli vibe nze osobola okusangayo omuntu asobola okuchallenginga ate poliisi eno naki maamu lyange lyanjawulo obuyinza naddamu naabunyweza omuyayi nagenda mu kooti pale muwulire onoolopaki onoolopaki sebulindye nga nenakawumbi nange yandemera mu palamenti teri atamutya mami kyovalaba empegi tewalabayo bumeda byazze tewalabayo abo bannakawundi beyayendako kubanga yali yamulopadde akamuwayiriza ddala ono yatanjagala biki kubanga baali bagenda kumpa oba minisita alinako obujja oba okitegeera akawunde byalimu mugwagwa nnyo yasinga n'okwonoona ebyobufuzi by'empigi ayawulayawula mu bantu aleeta entalo yeyaleeta ebyo byonna kubanga bo bamanyi politics wakuteekawo mubeera engeri gye yafumba ndoza n'abakazi abangi omugambo gwabadde wano awayiriza bali onankola bati onankola bati kati yatuukanga bati ng'anoonya simpa anoonya sympathy ayagala bamusaasire ayagala bakole ki ebyo bwe bityo naye nga ddala ddala oli mukulembeze bakuwadde emyaka 5 bakwongedde emyaka 10 ogamba otya mbu onanemesezza byeyamulemesanga okuteesa emyaka gyonna 10 nsala bannakawundi fair parliament fair parliament yagiyimirirako nga votinga no etakwata constitution ewala wonna ali mu bukiiko ate nga n'ebyokwogera tabimanyi ate era naye emirundi ng'ebiri gwe wakalinya ku ansad emirundi kino nze mbadde ndowooza
ekifo kino ekyaffe tusobole kizzaayo mu mikono gyakyo. Owulira okukizaayo wa Meriya naye nga tukoze ebyetaagisa byonna. muwulire nnyo Registers zetegereza. nze mbaviiridde. Registers zetegereza. Tetumanyi abalonzi be baani. Ani akulira ekikosi kino buli basomero. Nga ssomero tujja kwogera nago. Nti oba mutya akatukaagala tukola tetusaba bungi. Kati akakalu ketukuba aka president n'abaka ba parliament concentration yonna esooka ebeereko obululu n'okota napa oluyimba lulina kuba. Bannange maama waali. Owulidde akyambadde. Maama waali. Emyaka gino etaano ebigambo byogeddwa kuba tugenda kwogera bingi. Kino tekiriyo ffe bakulembeze. Omukyala mumuwa omukisa kuba sipiidi kwe yali singa ate etaano ali wala. yakola ki? Gamba naawe oba kukola naye n'atakola n'oli eyamuta. Omanyi nonsi mwendi Singa ebintu bidduka emisinde gyo. kubanga ye already offices azimanyi. Programs za gavumenti yali already aziwungalo bwati. Naye kati tunoonya noonye fenna tuli bakateeyamba. Munnange ne bw'oyinza okugamba ate nze kale kirungi simuwangayo ku program n'emu kuba saagala musemberera nnyo. Abantu nayagala basigale nga bagamba nambooze nga nze mbinga nze. Owulira Nga siri mu gulindi. owulira Ogulindi gwe kodi gye ngunyiga era ndi waabwe. Oba tukutte kagirita oba kasepiki oba ambuleera eyo gye ndiyo tebasobola kunzigyayo. owulidde. Kati eyo weeteekayo wenti ekyomugongo nze nenkola byenjagala. Nga nkozesa obuyinza obwo n'amaanyi tuzze ekifo ekyo. ng'akozesa maanyi ga Nuupu. Olowooza tubaamu nabangi abatwagala. Tutusinga obutiitiizi. Agenda kugereza nko kuba essomero Sidi. Oba lino essomero lya mumyuka wa Kayima. Ogundi Nijja. Nijja. Kati omwongeza n'oyita omumyuka wa Kayima oba ne Doss. Doss ali in charge of students. N'obagamba nti tubalaba naye ensobi gye mutakola ebeemu. Bwe muba mwekakasa nti akalulu agenda okuva wano temugenda kuwa mami bokisi zijje tuzeegololere. Owulidde bw'oba temugenda kuwa mami. Owulira ekintu ekyo owekitiibwa dokemebwa kuba ebiddako tojja bitegeera. Amasimu mugajjawo buli kimu ne kimu ne mukijjawo ne muteekawo embeera abasajja batalabangako. Embuto zigomera emmundu ziri ku mmeeza. Nti akaawano bw'omuba mwekakasa nga munaakemebwa nga abaana babalemye controlling. Muwulira abagenda okuggyako Museveni mu palamenti agambye yo eno gyali ataddeyo omugongo oba jjidde ku kagirita oba Nuupu ejjira ku kagirita oba ejjira ku sepiki oba ejjira ku ambuleera eyo yo gyali tagenda kuvaayo. Mujjukira Kagabo bwe yayogera ku bya ssente abo mbamaze kati wokyali ayinza kuŋŋambako mu Nuupu. Weebaale Yesu ebyokulwanyisa ebyaffe si bya mubiri na musaayi naye by'amaanyi nnyo mu kumenya ebigo. Kaakati weeraba mudde munnammwe sibawulira. Weeraba namboze
mutonzi abere nawe. Nakugamba togenda kudda mu Mpigi district. Nentandika okulondoola. Wakwata bakansala bonna ab'omu Mpigi district, n'okwata ba chairman ba LC3 bonna ab'amagombolola, abakkiriza abamu baagaana, abakkiriza n'obatwale wa Museveni ne balya ssente za Museveni. Sebagambye eno yo ataddeyo omugongo agenda kukozesa amaanyi ag'eno mu Nuupu okuleeta Amelia Kyambadde mu paramenti. Baleete mundu baseka ku mmeeza. Bo bennyini beetiikingire ballots naye bannange Mukama Katonda. His Excellency obiwulira ngenda biteeka wali ngenda bimuwa olwaliro nsula mbimuwadde. Bafutu soja bonna ngenda biwa General Gaddafi, ngenda biwa basoja bonna, ngenda biteeka ku mulyango gwa Nuupu wali ng'oluba okutuuka ku mulyango nga audio zino zeepuleyinga namboze tuddemu tukulabe ku kitebe. Abaana baffe bafutu soja bali mu makomera bafa. Abaana baffe muyimiridde ku musaayi gw'abaana ogwayiika oleeta mundu mu kalulu kubba kalulu banayo gwogukazi nja gukwata ngutaabule. Naye nga sinnakukwatako physically kansooke nkukwateko politically. Ebyokulwanyisa ebyaffe si bya mubiri na musaayi. Abaana bali mu makomera abaali tebeesimbyewo wantu wonna. Mwenna abaagala audio zino inbox minzi bawe muzizunze muzikole mu audio mumuteekeko ebifaananyi bye mubiteeke. Omuntu wenna ng'omanya ekifaananyi ky'ono omusajja gwe bayitaani Malingumu wa NRM mutuwe ku bifaananyi bye kuba abadde alina ekifaananyi ku WhatsApp ye naye nga bw'omanya ekifaananyi kya WhatsApp tekikyavaayo tekikubibwa screenshot. Enamba ya Malingumu eri 0702 43 06 54. Malingumu enamba eri 0702 43 0654. Ne Kiyaga yennyini nzija Kiyaga olunaku lwe lujja Kiyaga naye si waffe Mazongoto naye si waffe Dr. Hildaman newankubadde bano bali mu kumugira kubanga alina obutakkanya ne Nambooze naye si waffe era y'omu ku baalya ssente za Mpuuga y'omu ku Katikkiro be yayita n'abagamba teboogera ekintu kyonna ku Mpuuga era ali tiimu Mpuuga. Olwaleero waliwo abantu abavudde Empigi Hildaman mumulabyeko. Hildaman bamukubidde essimu yagaanye okujja. Mpuuga ababeeya bagaana okujja ku kitebe. Ono Nambooze yakizannya buzannyi n'alabikako ku lunaku lw'abakyala ne Yesumaali Kamulwedi n'akola bw'ati naye mubi nnyo. Ojja tuweera pulezidenti waffe obutwa mukazi gwe omwo muwamyukira ng'ennyama y'enjobe. Banaye bannamawulire mutuyambe baba YouTuber mutuyambe bannamawulire. Njagala mujjeko Lukwago interview atubulire ku nsonga ya rule of law. Njagala mutubuulize Lukwago kuba Lukwago yakomyewo okuva mu bujjanjabi. Njagala mumubuuze ku nsonga za Mpuuga. Njagala mubuuze Hildaman ku nsonga za Mpuuga. Hildaman ku Idi alina gye omuzikiti gwe yagenza okusaaliramu. Bwe yatuuse baswaba ne bamugamba nga tonnayogera kigambo kyonna nga tonnayingira wano sooka otubulire ku nsonga za Mpuuga ogwawa. N'abagamba nti ebintu ebyo ndi ku side ya president wange naye mune kuba yakizudde nti bano. N'agamba ndi ku side ya president naye munnange ebintu ebimu obireka ne biyita. Nga lwaki biyita? Gwe MP yagenda okulondoola ssente z'omuwi w'omusolo lwaki obireka ne biyita? Katikkiro yabakubira amasimu n'abagaana ate ne Museveni oyo omwana Museveni yabawa ssente nga ziyita mu Mpuuga. Eno ye namba ya Hildaman. Oba bazijjeko. Enamba ya Hildaman eri 0776 09 09 00. 0 musanvu mukaaga
0900 ye namba ya Hildaman. Batulyamu olukwe abaana baffe bali eri babonaabona mwe muli eno mwejovana. Kamba veeko. Nkugambye ebyo ebintu bya Nambooze nkyabiina wano bingi nnyo sisobola n'okubimalayo. Bibino. Ate mumulowooza nsaaga. Yakola bikyali mu bantu tetugenda bikola. Okiwulira? Nze owange ye talina kyeyakola okuleka okuziikana okwaba ennyimbe. Owange talina nnyo kyamaanyi. Mulandu ye takyadda. Talina kyamaanyi naye anti alinabeera manyi dokita yalina ekizibu kimu. Yafa kunyweza kalulu ke ng'omuntu. Kati akawala akatambuza naye nga akatega bano. Oyo ebisigadde wammanja bibawa. Atani akuba nkusuubira okubanga kwoli ku gundi vaawo naawe. Ono yani mali ngumu. Yono. Soko mbulire naawe. Taipinga wano. Yono mali ngumu. Niba n'abantu. Nga muli bangu. Ono yani gwompereza. Taipinga wano mbulire naawe nve wano. Kale tujja byongerako enkya. Kubanga naawe oganya ate okumpereza byompereza. Naye nga message njirabye ekifaananyi kituuse. Naye saagala kiraga abantu nga yasimanya ani nnyini kyo. Kale audio endala ezisigadde ngenda ziteeka mu ziguruupu ngenda zibawa muzitambuze buli azaagala jangu nzikuwe. Eyo nvuddeyo. Bantu mmwe mulyamu abaana olukwa abaana bali mu mako nange mpulira obusungu. Tuli ku mawanga tuli eno tulemedde eno lwakubeera mmwe. Bwe kibanga abagenda okututaasa banaaba bakatuliki bokka ffe tetufaayo. Bwe baba basiraamu bokka nga Katonda baataddemu amagezi okututaasa. Oba barasita bokka totunyumiza banadini totunyumiza bayimaamu. Bwe baba barasita tugenda kuyimirira n'abarasita bokka tonyumiza musumba ajja kuba omusumba akabazi ku mutwe. Mwenu musaaga. Nja kuba omusumba akabazi ku mutwe nga ntambula n'abarasita kubanga be bali ku mulamwa. Mubadde kimwe namwe. Mbo simanyi obukatuliki, simanyi obuyisiraamu, simanyi obulokole. Now, njagala genda mu kigambo kya Katonda naye waliwo ebintu bye mbadde njagala okuyogera. Tulabye ebintu ebiri mu Kampala amaduuka maggale. Siri omu ku bantu abagenda okwebaza abasuubuzi. Kubanga byonna gye bawunzikira busiru bwereere. Mbu bagaddewo basobole osisinkana Museveni mbuno banyigirizibwa. Kino ngenda kuyogera kigambo kya Sematimba. It is a reported speech. N'ogamba kati laba embwa eno. Sematimba ye yakyogera sinzi. His Excellency yali ku Voice of America n'agamba ngenda kukwotinga yali alina ambasada wa gundi eyo. N'agamba kino kyengenda okwogera si kyange kya Mao. Era nakwotinga ekigambo kya Mao ensi yonna newuniikirira. Nti abantu abamu baagulwa kubeera basiru. Baagulwa kusiruwala ng'ono ambasada. Ambasada n'amugamba kimenyewo n'agamba si kyange gundi Mao akimenyewo. Mbu bagaddewo amaduuka.
era bonna bwe boogera twagala kusinkana president n'ogamba kati laba embwa eno mu ddoboozi lya Sematimba. Senga bibadde beekalakaasa bibadde biri. Ekirala divide and rule mugirabye nti buli muntu yenna anyigirizibwa naye ababboda bakulaga bo bakedde kuzunga zuuzu kyokka boda zaabwe bazikwata ziri ku mapolisi zijjudde ziti abatakisi bayomba enkya n'eggulu mu kifo ky'okukolera awamu abasomesa juzi abakyala b'enguudo baali beekalakaasa nga bamaduuka bagguddewo abamaduuka baggaddewo abakyala bali ku nguudo beera naye ensonga zaabwe tezinnakolwako. Eggwanga lwaki tetuli shutting down lyonna wamu bayintanis ne bateeka wansi ebikola badokita ne bateeka wansi ebikola poliisi bakazi ba poliisi temuddamu okutumanyira ne muteeka wansi ebikola poliisi ne muteeka wansi ebikola abasawo ffenna eggwanga ne tuli shutting down. Museveni must go peacefully. Naye bamwe muganye nga mulinda kiri nakyo mukirinde kubanga Mukama atuwadde amagezi ag'omulembe guno tewali tafali litagenda kuvuunikibwa kukeberebwa kujja kulinnaalyo byonna bye mwagala bwe muba mwagala ekyo ekya peaceful tukikolere wamu ffenna. Naye divide and rule abalala bo bagguddewo abalala bo bakola taxi zikola boda zikola kate boda lwe zinagira ate nga bamaduuka bo baggaddewo kati byonna tebirina makulu. Senga mubadde mugaddewo lwa nsonga enkulu nga si kulaba Museveni mugenda mumulaba naye nga temunnaba kulaba Museveni mumanya ababonyaabonya musuubirayo omuntu abakola ebintu ebyo eby'emisolo nga si Museveni gwe mugenda osisinkana kati n'ogamba bannangira b'embwa eno. Naye bannange abasuubuzi kale ate mmwe temulina magezi bannange mwagala kulaba Museveni abakola eki era Museveni agenda balimba mujja muggulewo era emisolo gyeyongere. Ati mwagala mulaba mugenda mulaba buli omu amuweeyo obukadde 5 abanaasobola omulaba kuba mwena temujja kugendayo agenda kwata obukadde agaaga abuwe buli anaagendayo mukomewo muggulewo konteyina gyoddamu okusuubula akuggyeko obukadde 120 nga yakuwa 5 osigale ng'otya okwogera kuba yakuwa 5 naye immediately nga amaze okukuwa 5 yakuggyeko 120 n'ogamba laba embwe. Oyinza otya okugamba kubanga Museveni mubbi Museveni mulimba muyinza mutya okugamba nti mwagala kuteesa mwekalakasizza musobole okulaba Museveni eyo nsonga olinga Nalongo n'ogamba oyagala Nalongo aleeta abalongo ate bw'aba Nalongo kitegeeza abalina olwoba omuwadde kakunizo Nalongo ate abasuubuzi b'e Uganda nammwe mumalamu amaanyi UPDF poliisi mwenna muteke wansi ebikola lwaki mutumanyiranga bannayawire tuyambe mwagala mukozesa ebyokulwanyisa ebyaffe bibayambe ebyammwe temumanyi bikozesa bye mulina muteke wansi ebyokulwanyisa muteke wansi nammwe mwekalakase eggwanga lyonna tuli shutting down tewali boda kufuluma tewali taxi kufuluma enguudo zonna zigire kale yeetale n'ebimotoka bye ebyo byemuliko bya kisiru kubanga kati buli omu alina kasitoma we gwataguzizza leero ng'abadde amukubidde mwana mbadde nnyingidde Uganda nva Congo njagalayo piisi 2 eza jjiini weewawo Museveni n'amala n'asalawo n'agamba sijja balaba ennaku 3 mujja kuggulawo mwekka ate embeera Museveni sibalaba weewaawo Museveni ekisobola omuyigula ettama
nga mwenna abasawo nga buli kintu kyonna kishatinze down naye mmwe kati olwaleero waliwo gwe bakubidde amasimu yamaze dde okubala nti olwaleero afiiriddwa okutunda ebintu bya miliyoni 7 wabadde ayagala piisi za jini 2 waliwo abadde ayagala piisi za biki waliwo abadde ayagala bokisi z'ebizigo simanyi bimeka waliwo abadde ayagala ebibiri kyagenda mutukula ennaku 3 mujja kuggulawo kubanga temuyina kye muyimiriddeko kya muzinzi nti nno kino eyo nvudde wamma ngenze ku mwana waffe Sanya oba Sanya yayimiridde n'akola ekintu mwalabye bwe yalaajanye ali mu kusasula omutango ogw'eggwanga lye ye okwawukanako n'abasuubuzi yagambye bw'ati lino ggwanga oba kufa tufiiririre eggwanga kale katufiiririre eggwanga lino tetugenda kubendinga wa Museveni wabula bba abasuubuzi bali mu kukola ki mu kulwana kulaba Museveni mbunze mpagira gundi abasuubuzi nno Uptop ayina ekintu kye yayogedde nabadde ndaba video ya Uptop yabadde kiseka yabadde Uptop ndowooza yagambye bw'ati abasajja bagala batukaka nti yagambye mpuuga eyabba ensi yonna nemanya nti abye naye ekkiriza n'okwekkiriza yagaana okwetonda n'agaana n'okulekulira n'agaana ne byali akola n'abiremerako ate nga ye mubbi wabula ate bakaka abaana be bawaayiriza obuwaayiriza ate bo beetonde era ne bye baliko babiveeko ate nga bali be bapika mpuuga nti wamma tovaawo mpuuga omubbi wabula ate be bagamba abaana nti mmwe mwetonde kwegamba natunuulidde Uptop nenzikiriza nti Katonda alina abantu be yayawuliza ku magezi nga bo yagabawa gwe jodda mu kuganoonya okola otya ng'oliyo amagezi kyeki nga kyekizibu kyalina amagezi mangi nnyo ge gamutawaanya nagambye bannange Uptop ate kino kuno okubikkulirwa nga kuzibu wulira omwana yakoze kyonna ekisoboka okulaba ng'ayisaawo message wakati mu bulumi wakati mu kubonyaabonyezebwa wakati mu mmundu wano bwe njagala oyingirira mu kigambo kya Katonda point eno evire mu kigambo kya Katonda olw'obudde kubenga enzikiza etandise okunkwata bino ebiri political nja bigenda mu enkya maybe we nabanga amataala gange gateredde webale Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo nkwebaza olw'olunaku lwaleero Mukama tugenda mu kigambo kye ekitukuvu nkusaboke mukwano osomesa oyigize batabani bonna bawalabo amakulu amaanyi ebikusike byewakusika mu musaalaba tubiregeko leero tubitegeere mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda yenze bino tusabye amiina. Eyo point ya yoyo omwana Sanya yendeese mu kigambo kya Katonda naye nga sinnagenda mu kigambo njagala okuwoninga mmwe bantu mmwe bannabyabufuzi bw'oba toyina byakwogera bwe bakutunuzaamu kamera gamba toyina no comment okwogera bw'oba toyina byoyogera bya magezi gwe bagambe kinsuseeko no comment ani yawulidde Mukasa bye yayogedde Mukasa Alozias okolera ani genda owulire bwe babadde babajjako interview owulire interview ya Mukasa Alozias yagambye omwana abuuse mu kaguli okutuga omuntu abaana b'ekyaye bagenda kutandika kwetugira mu makomera
Okimanyi bayinza okutta omwana ne bajjayo eddoboozi lyo gwe Mukasaloziyasi. Okimanyi bayinza okuttira omwana mu kkomera ne bakozesa nti gwe mujulizi wakiraba obudde bukyali nti abaana bajja kwetuga. Mukasaloziyasi okolera ani? Nti omwana yabuuse mu kaguli okutuga omulamuzi. Nojja n'okyogera bw'otyo Mukasaloziyasi olina amagezi mu mutwe. Bannange bw'oba tolina comment gamba no comment. Mulekerawo okwogera obusiru. Museveni anoonya bwe yeeyambula abaana abo okimanyi ayinza okukozesa gwe ng'omujulizi. N'agamba munnange abaana twabadde tugenda kubeeyimirira ku luutu eddako naye era nga Aloziyasi bwe yagamba juzi omwana yeetuze. Kati bannaye ngenda kukola ntya ku nsonga y'omuliro? Waaca weewe. Ensonga y'omuliro tugenda giyiya kuba tugenda mu kigambo kya Katonda ndaba enzikiza ekutte. Naye ndowooza awo tujja kugenderawo mu maaso. Now tugenze mu maaso. Omwana yakoze ekintu bw'oba tewayawulizibwako nga Bayibuli bwegamba nga si gwe omu ku balonde ababitegeera tosobola kutegeera mwana oyo kye yakoze. Abantu bangi mwakabya amaziga. Leero wali abakyala, waliwo omukyala omu gwe njogedde naye n'aŋŋamba wire. Ekyenda kyannumye eky'obuzadde nga mpulira ennaku y'okuzaala omwana yayise maama ne mpulira ng'ayita nze. Nawulidde ennaku nakati sennaba kulya ne mugamba nze nawulidde essanyu ne wondaba wano okimanyi nti nno ekiro nalidde oludda lw'enkoko lulamba. Okimanyi nti ekiro nalidde oludda lw'enkoko lulamba olw'essanyu ly'oyo omwana. Mama Machete n'ayogera ekigambo n'agamba bw'ati Museveni abaana abo batte otuyite otuwe emirambo gyaffe. Ebigambo by'obuwanguzi kati kankule bw'oba tewategedde kye kitegeeza immediately amagye gafulumiza statement. Ekyo kye bayita okwetika omusalaba. Omusalaba gwina amaanyi oyo omwana asabya kambabulire. Revolution eno bwe tunaaba tugiggusizza nga bwe tugenda ogiggusa bw'ova ku His Excellency Kyagulanyi Ssanya ye 002 mu revolution eno. Kati Balamu otugamba Katikkiro Mayiga naye Mayiga olunaku lumu ngenda kwekiika ate bannange bino senga yabadde Mayiga. Bino byamuva wala senga yabadde Mayiga bannange abadde agenda kumpulira ne bwe yandika by'omusaayi mbadde nja mukola ekintu akyewuunye. Naye Mayiga nja kufuna olimba kuba nkugoberera kigere ku kigere nja kufuna teeka waabiri wamawulira. Bayibuli egamba bweti kansooka ensoma ekyawandiikibwa amakulu g'ekintu kino gajja vaayo bulungi. Abakolinso ekisooka 1:17 kubanga Kristo teyantuma kubatiza wabula okubuulira enjiri si mu magezi ga bigambo omusalaba gwa Kristo gulemenga okuba ogw'obwereere. 18 kubanga ekigambo ky'omusalaba bwe busirusiru eri abaabula naye erifa abaalokolebwa ge maanyi ga Katonda. 19 kubanga kyawandiikibwa nti ndizikiriza amagezi g'abagezigezi n'obukabakaba bw'abakabakaba ndibujjawo. Omusomi wa Bayibuli mumukubireko mu ngalo bannange nammwe mumukubireko mu ngalo waakiri tugende mu maaso nga mumaze okukuba engalo.
lwaki muba temumukubiranga kakati wulira Bayibuli egambye wano waliwo ebintu byenkayana mu kubatiza biki gundi yambatiza ndi wagundi biki Paulo n'agamba bw'ati nze ekirungi saatumibwa kudda mu byakubatiza nti no gwe mulamwa gwokka ate kirungi nze saabatiza naye najja okubuulira enjiri si mu magezi Brenda Mudumi ani agambye si mu magezi gange nakutegeera kyokka tulina okubuulira enjiri bwe tubuuliza ebyo byokka tutuulira amaanyi g'omusaalaba ne gatavaayo omusaalaba gwa Kristo guba gwafiira bwerere guba guweddemu amaanyi guba tegukoze makulu omusaalaba gulina okulabika nabagamba omusaalaba si byebiri bye mwetika juzi ku Good Friday weeks 2 emabega 3 mwetika ebiti ne muzungazunga n'ebiti mu kkubo ogwo si gwe musaalaba Sanya alina omusaalaba gw'eggwanga Uganda naye Bayibuli egambye si buli omuntu ajja kumanya amaanyi gaagwo naye waliwo abayawulizibwako abategeera amakulu g'omusaalaba era omusaalaba ekyaguleeta kwe kuddira abaali beeyita abagezi ne basiruwala abaali abasiru ne bageziwala era n'amaanyi g'omusaalaba okulokola abo bokka abamanyi Katonda be yayawulizako be bakitegeera naye kasooke nziremu lubiriri ku lunyiri kubanga bwe naazigatta nja kulwawo bigira obulungi Abakorinso ekisooka 1:17 kubanga Kristo teyantuma kubatiza wabula okubuulira enjiri si mu magezi ga bigambo omusaalaba gwa Kristo gulemenga okuba ogw'obwereere 14 omusaalaba gwa Kristo guleme okuba ogw'obwereere bwe twogera obwogezi enjiri n'ekomaawo nga tewaliiwo bikolwa biri birala ebijjayo omusaalaba kyemuva mu guvula abaagaana okujjayo ebikolwa biri n'amaanyi g'omusaalaba be baaguteeka mu kwetikka obuti siina gwe nnumba be baaguteeka bannaye mugenda gamba ate olwaliro obwire ng'akubye ennyo omusaalaba amaanyi g'omusaalaba tegategeeza gwambala mu bulago kuba tegukumenya Yesu omusaalaba gwamusuula ebigo omusaalaba gwamuyisa nnyina Yesu yasomesa abasajja be n'abagamba abayigirizwa oyo yenna awulira ng'akisobola ng'ayagala okubeera omuyigirizwa wange ebyaddala yeefiirize byonna yeetikka omusaalaba gwe angoberere kati abamu ne mugwambala mu bulago babalimba Yesu yasomesa n'agamba lekayo byonna ne famire yo n'omukyala ne maama ne taata weetikka omusaalaba ogwo ongoberere era tewaliyo alireka bibye ku lwange ne simuddizaawo kubanga we watandika bye wali olina ng'otandika okugoberera omusaalaba okugoberera Yesu oba okugoberera ekituufu obifiirwa Sanya yali avuga bodaboda naye simanyi oba bodaboda ye ekyaliyo ebyo naye yabifiirwa naye ajja kuddizibwawo 100 mu bulamu buno n'obulijja 100 ekyo kye bayita okwetikka omusaalaba bye twayimba mu luyimba lwa Buganda mbu bajjajjaffe abaatusooka baalwana ne bawangula ne bakola biki ffe ne mugamba mbu nno simanyi tukkaanye abazzukulu basanya n'abaana basanya kati ewaabwe balinayo omuzira gwe baliyimba mu myaka egirijja wulira olunyiri olw'18 kubanga ekigambo ky'omusaalaba bwe busirusiru eri abaabula naye erifa abaalokolebwa ge maanyi ga Katonda
kubanga ekigambo ky'omusalaba busirusiru eri abo abaabula naye gemaanyi eri abo abaalokolebwa. Nkugambye abasirusiru badduse ne bakola ekiwandiiko signed by Kulimbaje nga kigamba tetugenda kukkiriza bintu ebyo, tetugenda kukkiriza abaana okumalamu ekkooti ekitiibwa. Abo be bagezi, abo be baali beeyita abagezi kati nga basiruwala. Ekyo kikulaga amaanyi impact Sanya gye yakoze mu kwetikka obuzito bw'eggwanga Uganda nti amagye gonna gakankanye. Omu yagambye wekawuye kwa gari kubanga abaana babagamba tugenda bawe gundi obukadde 2 nabagamba mama Machete yakizzeemu n'omukyalo omulala bwe mukkiriza ne mwetonda tewali gwe bagenda kuwa bukadde 2 ate bagenda bajjawo okubuza obujulizi. Museveni ayagala asigale ku answered, ayagala asigale ku record nti mwamwetondera nti mmwe mwali abakyamu abatemulire ebweru w'ekkomera nga muzeeyo ewaka asigaze kye mwasembayo okwogera n'okuwandiika nti mmwe mwali abakyamu. Museveni yejjerere abajjawo. Eyo meeting nagibaleetera wano nebaza Katonda kubanga abazadde baba abaana bagumu era bakibagambye obukadde 2 tebajja bbawa ne bwe banaabanga babo bawadde bajja bajjawo ebweru w'amakomera. Bayibuli egambye ffe abaalokolebwa ffe tuwulira kati amaanyi gasanya, ffe abaalokolebwa ffe tumanyi kye kitegeeza. His Excellency agambye abaana njira n'engenda mba njagala kugendayo bankyajinge kuba kati be bakastodiani b'eggwanga abaana. Era abaana ne bamala batuvaamu ne bagamba bannange ffe tuwanise muganda wange okudda ku mutendera gwe tuliko. Kyova olaba Museveni alwana mu buli ango yonna okulaba nga abakkirizisa. Wali osanzeeko emmotoka efiiridde ku kasozi ng'ebadde erinnya bweti neefa ne bagiteekako ekijinji. Ekijinji ekyo kikwata emmotoka ne bwe ziba nnaku 3 oba 4 naye geza okitegulule kijjeeyo olabe. Abo abaana kijinja kikutte enkyukakyuka bwe bati ne bamala bategulula muganda wange oyinza owulira emiranga. Era nasanyuse nnyo olw'abazadde abakoze statement ekyo kyantutta okulya oludda lw'enkoko. Ojja gamba wire mu maziga g'abanno Bayibuli egamba emigga egyamukubwa gye gyatulokola, gye gyatununula, gye gyatuwonya. Emigga egyakubwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mu Arua. Wateekwa okubaawo abasasulira omutango oyagala toyagala eggwanga libaako abasasudde omutango gwalyo. Oyo Sanya yeewaayo okubeera eddoboozi lya banne bonna era buli lwe bakuba ye gwe bakuba emigo gya banne gyonna. Banne ye spokesperson waabwe. Kyabayogedde kiba kyabwe kuba yayina embavu ezikyogera. Nkugambye ng'oggyeko His Excellency Kyagulanyi oyo omwana ye 002 mu revolution.